Olunaku olwaleero abayizi abasoba mu 50 be beetabye mu kwebaza kuno oluvannyuma lw'okutikkirwa era nga bano babadde ku kkanisa ya Namirembe Christian Center ekulemberwa Pastor Kayiwa. Basabiddwa okubeera abanywevu olw'ensonga nti ebibasoomooza bingi bye boolekedde naddala mu kaseera kano nga baakamala okutikkirwa. Responsibility to yourself, responsibility to your family, responsibility to your community, and above all, a responsibility to God. Oluvannyuma lw'okusabirwa n'okwebaza, abayizi bano bategeezezza B24 nga Katonda bw'abatuusizza wano we bali. Especially abaana bato kiri nti balina okwekwasa Mukama. Kasita weekwasa Mukama n'osoma ekitabo kyo n'oba nga gy'ogenda olabayo ate n'ogondera nnyo abazadde n'owuliriza n'abantu abakubula ebintu ebikuzimba, ekyo kiyinza okuyambako okumala okufuna w'otuuka ku by'okusoma. Ye Justin Nalunga awadde bakyala banne amagezi okwettanira okusoma weewaawo mulimu ebisoomooza bingi. Campus university has a lot of different things because that age you're just growing into a youth and there's so many things pulling you to all sides. There are so many things that that everyone wants you to engage in, but it's up to you how you are brought up, how you are cultured, how you are taught by your parents to behave, that you'll be able to finish campus. You either finish. Ate ye Michael Ngono yasomye ebya ddiini awadde abazadde amagezi okwefiiriza ekitono kye balina basobole okusiga mu by'okusoma by'abaana baabwe. Omuntu ali eyo atulaba kuzaamu amaanyi agenda osome. Bw'oba olina omukisa okusoma, soma. Kubanga bw'oba osoma, omukeekufu omwatugambye nti bw'osoma otandika okubeera nga n'eggwanga likufunamu n'ekika kino kikufunamu naawe ne weefunamu. Ng'ayogerako ne B24, Ssenkulu wa Kayiwa International University Omwami Kayiwa Simon ayongedde n'annyonnyola obukulu obuli mu kusembeza Katonda naddala abaana abo abali mu misomo. Kubanga osomesa ekintu eky'omwoyo, oteekwa n'okusomesa n'oligina ya bulijjo n'obigatta wamu n'okola omuntu omulamba. Katonda bw'abeera nga omukono gwe guliko buyigiriza bw'asomye aba muntu wa mugaso okusinga oyo acting alone nga taliko Katonda n'endowooza ze ne morals ze oyo atali mu kukkiriza Katonda ziba za njawulo era ziba destructive emirundi mingi. Robert Onyango, B24, emitwe 10.